طيب kakati ezibigambo zezimukunda bazaki abazi ayyada abazi gattako yantegede bulungi wa alayhi ba'd ashabihi era nabamu ku bagoberezi ba Imam Shafi'i bagitwala bagigoberera wa ihda ar-riwayatayn an Ahmad na Imam Ahmad na yayinako enjogera ku kigambo ekyo naye yakikiriza niwakubadde nga alina yateera ekigambo ekiki ekirala wa hujjatu hadha al-qawl abannaffe bano abakkiriza oba abagenda ku njogera eno bekwata kuki bujulizi ki bwe bekwatako agambe nti ma thabata an Uthman ibn Affan an Uthman ibn Affan bwe bujulizi obukakafu ennyo obuva ku sahabiyun jalil wa khalifatu nabi sallallahu alayhi wasallam ayitibwa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu obujulizi kwe buva enjogera eno ne batugamba batya batugamba nti annahu warathatu Madira binti al-Asbaghi al-Kalbiyya min zawjiha Abdirrahman ibn Auf ku mulembe gwa Uthman enjega yemu gye twogerako yagwawo ng'egwa ku muwalaki omukyala ayitibwa Tumadira binti al-Asbaghi al-Kalbiyya omuwala oyo yali mukyala eri ku sahaba ayitibwa ni Abdurrahman ibn Auf yali bba uyo no sahabiyun jalil nakanti wakana qad talaqaha fi maradihi fabattaha Abdurrahman ibn Auf yali yawa omukyala ayitibwa Tumadira binti al-Asbaghi al-Kalbiyya nga yamuwa talaq al-ba'in naye talaka eyo ngerimu ebirumira okategedde bulungi yalimu ebirumira kyobola era hadithi tugireese talaka eyo ebeeramu ebirumira ku mulembe gwa Uthman batugamba nti Uthman mu kulamula kwe n'abeera nga yakwata yaleeta omukyalo oyo n'asikira Abdurrahmani ibn Auf kitegeeza mulembe gwa Uthman gwe nnyini nga ye mulamuzi enyimbo zategerekeka waliwo okuyomba okwalunga almuhimu alfuruq kyategerekwa nti waliwo okwawukana kubanga Abdurrahman kana marid kana marid tekyali kya nyumba toba ki kubanga kyasha nnyo kyayatiikirira eri basahaba era nekimanyikibwa so wakana qad talaqaha fi maradihi fabatta yamugobanga ali mu bulwadde ate namuwa talaqul ba'in editonziriranga genda todda tewakyali busikanange wakati wa naawe walwajihu minhu ekireesezza hadithi eno anna Uthman nti Uthman radiyallahu ta'ala anhu waratha imra'ata Abdirrahman ibn Auf yaleeta mukyala wa Abdurrahman ibn Auf onteekera bulungi mu busika buno lamma talaqaha min maradi mawtihi qasida hirmaniha min al-miirath okategedde Abdurrahman ibn Auf oluvannyuma lw'okutalako omukyalo ono ng'alinamu enniya y'okumulemesa okusika obutafuna ku byabugagga muamalata lahu Uthman n'agamba kino nja kikolerako binatibi qasdihi nsobole okuggyawo ekigendererwa kya sahaba kye yagenderedde nkimenyewo nkisaanyewo kireme kutuukirira wakana dhalika fil idda era ng'ekyo Uthman akikola kubanga Abdurrahman kitegeeza bwe yatalaka mukyala we ebbanga ery'emyezi 3 gyateekeddwa omukyala okubanga bw'akyayimirira ng'ayeesibye mu bufumbo yebbanga Abdurrahman mwe yakola ki mwe yafiira ontegedde bulungi Uthman aleeta omukyala ono amukola ki amusikisa bidalili ma rawahu ibn Abi Mulaika olw'obujulizi bwetugamba Abi Mulaika bw'aleeta annahu sa'ala Abdurrahman yabu Abdullah ibn Zubayr yagenda Abdullah ibn Zubayr n'amubuuza ani rajuli yutalliq imra'ata fayabuttuha ku musajja akeerekya n'agoba mukyala we n'amuwa olugoba tonziriranga owoteddingana thumma yamuutu oluvannyuma omusajja n'afa wa hiya fi iddatiha ng'ate omukyala ono tannamalako bbanga lyateekeddwa kutuula ery'emyezi 3 ng'amaze okuba nga ayawukanye n'ebba faqala Abdurrahman ibn Zubayr Abdurrahman ibn Zubayr n'ayogera n'amugamba ebigambo bino
طلق عبد الرحمن بن عوف تماضرة بنت الأصبغ الكلبية عبد الرحمن يقوم مشارو يقتوجد تماضرة نامغوبا مبفومبو فبتها إلى ناموتلك ماذا البائن اليوم تنزل لanga ثم مات نياتي الفانيما كسيرا عبد الرحمن يقول شيء يفهم كسيرا كيكم وهي في عدتها ngomchalo mtandaba kuva muki mubanga lyatekedwa kubeera nga kola ki ng'atuula nga bamugobi fawarathaha Uthman namuleta namuwa obusika wahiya radiyallahu ta'ala anhu qala ibn Zubayr yinagamba eno wammanga wa amma ana nayenze jukira yabuziddwa wa amma ana nayenze Abdullah ibn Zubayr fala ara an taritha mabtutatun nze ndaba tekyandize mukyalo ono kumuwa ku busika kubanga olwedde agobeddwa awededdwa talaka maadha talaku albain singa okkiriza ntuwa obujulizi buno obuhujja yaabwe mu budde obumpimbi bwe buno wammanga bagamba nti kyebeekwatako kyekiriwe kyekino ekirala kuba tuli ku nsonga gyetuliko abafu omukyalo ono ekigambo ekituuka ekyokubiri kiwakitegedeseka tulabye obujulizi obusooka kyebeekutteko nti bagoberera Uthmani abasoose bagambye nedda completely abokubiri batugambye bw'abeera omukyala akyali mu bbanga lyalina okutuula nga bamugobye akkirizibwa okujja n'abeera mu basika bwe libanga ebbanga liweddeko omukyala oyo talina busika era kyetuleeteza senaariyo ya Uthmani eno kati tumalirizayo obujuliziwa nga tugamba ekokubiri anna miratha zawjiya innama yakunu li zawjatin fi'lan obusika obukwatagana n'obufumbo ekyo Allah yakikakasa ku bafumbo omukyala oba omuki oba omwami au liman hiya fi hukmi zawja oba omukyala yenna abanga ali munnamula eyokuba nti akyali mukyala eri omuki omwami wal iddatu ba'du ahkami zawjiyya naye ate idda eriemu just kunnamula ez'obufumbo fama damat almar'atu fi al'iddati fahiya hukmu zawjat omukyala bwabanga akyali mu idda mu bbanga lyalina okutuula aba akyali munnamula yemu ey'abakyala bo kangezo olina basatu naaba nga yiwe muwadde nga ebbanga terinaggwako aba akyabalibwanga paka ng'ebbanga likoze eki nga liweddeko wa idha nqadat iddatuha falaysa bizawjatin wala hiya fi hukmi zawjati wa tashbihan laha fi raj'iyya ontegede bulungi naye singa ayidde eggwako omukyala yaba takyalibwanga mukyalawo abeera nga stranger kyekimu n'oli exactly kyekimu n'oli gwowadde talaka nga talaka emuwadde esooka oba eyokubiri chances nyingi nnyo ez'okubanga akomezebwawo muki mu bufumbo naye singa ebbanga liggwako essuubi liba likoze eki liba liweddeyo nga nekisemberayo ddala naga nti wali annaha ba'da al-iddati tubaahu li zawjin akhar olwokuba nti idda bweggwako omukyalo nakkirizibwa okukola ki okufumbira omuntu omulala ng'okasitoba nga tomunonye fala tarithu min zawjiha al-awwal tasobola kujja eri bbaawo oli eyamusooka omukola ki omufumbirwa kama law talaqaha fi hali siha kyekimu nga bwayinza omugoba mu mbeera y'obuki y'obulamu nga mulamu bulungi ali nnomo wali anna tawrithaha ba'da al-iddati yufdi ila tawrithi akthar min 4 niswa kuba omusajja bwe naba naleeta omukyalo oyo ne bamuwa obusika kijja kuba kireeseewa ate era ekyokuba nti ddala nga idde ewedde kijja kuba kireeseewo embeera y'okuba nti omusajja niwaba n'abakyala batano kuba olyanza okuva omukyala mu idde y'emyezi egyo nga teginaggwako n'aleeta omukyala omulala n'agattawo ennamba ne bawera bana kati ate ng'olwedde owokutaano akyali mu idda olaba bw'omuleeta n'oba ng'ogenda kusikisa omusajja ono oleeta abakyala bataano basikire omuntu omu okategedde bulungi hakadha kye bagamba oba ng'avudde mu idda falam yajuzu dhalika kama madha kama tazawwaja bi akharin tekigwana kifaananyirizaako singa era aba awasiddwa n'omuntu omulala nga bitasobola mujja mu bufumbo buli ndi atajja asikire mu bufumbo bweno gye yava ekyo embeera bwekyo so bye bigambo bibi bye tutunuddeko leero byokka era tuwuliriza nja kusaba ateekewo ka nokta kafulu stop
mu mutwe mu bigambo ebyo byetunuulidde omulundi ogujja insha allah tujja kumalayo tukole ne conclusion ku bigambo ebyo sigala nga obifumitirizaako nga bwe tubyogedde insha allah tujja kuba nga netubyongerako wote tutambudde tutunuulidde ku kibuuzo kinyuzeeyo omusajja omukyala we obudde obusemero ddala mugaati abamanyi balabutya tumuwa ku bintu olw'okusinziira ku lye ya haaji oba tetumuwa olw'ekitama kivudde mu haaji sheekh yasumisizaako ebiga biri byokka byamanyi ebisooka ddala okufunzaako bwe yakajja tutunulidde abalene babiri mu aidimu abadde ali maahu amulinaanye abulainakuye bagamba nti talina kyafuna genda ku kigambo kya haaji bakikakafu netugenda kumanya okwera Uthman ibn Affan yetagaba bugambo bonna okukaba yagaba nokukola yakola tuyisigaza amanyi sisi bigambo bibiri byetusigaza insha allah okubeera nga tugattako omuntu gaffe obujja kati kawaddeyo mundebe ddala abasportsi basembedde Sheikh Madde nsaba katikiti kamu kokka tikitiki 2 nkuwadde insha allah kale kanjogeremu bino ebigambo bibiri ebikulu ekisookera ddala njagala okutumira abawuliza baffe n'okubategeeza masomero manyise bwetudingina amasomero insha allah Sheikhs and Teachers Forum yakutegekedde semina abasomesa ejja kubaayo ennaku z'omwezi nga 15 insha allah wali ku Bilali Wise so abanagibeeramu tusaba mwewandiise biidhinillah semina eyo ekyokubiri era ku nsonga y'emu abagala era okuyiga obusomesa programu weeri ey'okuba nga tubawa traininga ne tubawa skills ezeetaagisa okuba nga bwe butyo musomesa obusomesa obw'eddiini insha allah so bingi nnyo bye tubateeketeekedde kyensembezaayo ddala ku ekyo kyekyokubeera nga nkubiriza abajja okusoma mujje musome hadiya weeri namba y'essimu yokka insha allah 0703 33 oba 0702 86 16 87 ezo oba oziyiseeko insha allah oba whatsapp ojja kuba otufuna jazakumullahu khairan